omukulu bamita yesse oman rafiki yasobodde okuba ate nga yavuddeyo mu mawulire yatandise okuba ate nga avayo nakutegeeza nti emboozi eno yonna nga bwesobodde okuba ate nga etambula eyiseeko ebbanga kati omukulu neyasobodde okuba ate nga avayo nayogera byonna byasobodde okuba ate nga ategeeza eggwanga wano no kwe kutegereza kwe kuba ate nga okuba ate nga nkubuulira embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula okuvaako omwana muwala gwe bayita Vivian Tendo okuvaako mu kibiina kye yavuddemu n'omukulu yesse oman rafiki omuwandiisi w'ennyimba ate nga abadde manager we wadde nga nawulidde mu interviews asobodde okuba ate nga akola agamba nti Vivian Tendo abadde talina contract awo ekitegeeza tabadde na manager ekituufu yesse oman rafiki tabadde manager ne bantu bangi nnyo basobodde okuba ate nga baleesa ebibuuzo bingi nnyo ne beebuuza omuyimbi bw'aba tasobola kuwandiika taba muyimbi nze nkakasa nti aba muyimbi n'abantu bangi nnyo beebuuza nti omwana muwala Vivian Tendo avudde ku muwandiisi w'ennyimba ow'amaanyi ayinza kuzzaako ki nkukakasa ekintu kiba kimu katonda oluza lwaki yasobola okuba ate nga ateekawo ensonga nti buli muntu alina ekitone kye abawandiika bawandiika n'abayimba basobola okuwandiika waliwo gwe wadde ejogera naye mukwano gwange agamba nti omuyimbi atasobola kuwandiika waliwo omuyimbi yali agamba nti ye complete artist naye kyeki abayimbi bagamba nti nze ono manager ali complete artist byonna asobola obikola awandiika ennyimba producer n'enkakasa mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna ba complete artist bayinza okubaayo batini mu ggwanga Uganda tuyinza okubaamu nabatono nnyo ye complete artist mpozi ng'ekigambo kye sitategeera bulungi ne mu butinitini byensobodde okuba ate nga nsomako ne byemmanyiiko complete artist omuyimbi olina okuba ate nga olina bino wammanga gweobanga oli muyimbi ng'ogamba nti oli complete artist ng'oli producer owandiika ennyimba oluyimba olwejjira ewulira awo oli ku kafu complete artist kyalina okuba nakyo asobola okuyimba osobola okuyimba complete artist alina okuba ate nga osobola okuyimba olina okuzanya firimu ng'ozimanyi bulungi katemba omanyi omuzanya okutontoma byenkutegeeza osobola okutontoma okuba ebivuga gamba nti eŋŋoma madinda gita adungu byonna ng'osobola okubikuba complete artist bw'alina okubeera olina okusobola okuba ate nga oli muwandiisi wa firimu omulungi osobola okutendeka firimu osobola okuzina amazina osobola okuwandiika obutabo oli producer oli audio ne video director eyo nno ye gwe bayita complete artist ebyo byonna bw'oba tobiyina manya tobangako wadde n'akamu toli complete artist okitegedde embeera nga bw'etambula kati nno embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kati nno omukyala gwe bayita Vivian Tendo gwengenda okuba ate nga akugambako ne manager we abasobodde okuba ate bafunyemu obutakkaanya bangi nnyo tebasobodde kuba ate nga bimanyako naye ku saidi ya Vivian Tendo sobodde okuba ate nga agiwulirako neya yesse oman rafiki nengiwulira wadde omukulu asobola okuwandiika ennyimba naye nkakasa nti Vivian Tendo olaba Vivian Tendo asobola okuyimba oluyimba n'alunyumisa awo nno kibeeranga okukuza omwana wa mujjawo kati nno Vivian Tendo abadde akuza omwana wa mujjawe ng'ate oluyimba si aluwandiise ate n'aluyimba bulungi tugenda ku mboozi ya Vivian Tendo n'omukulu yesse oman rafiki mpiseeko buyise eyo okuba ate nga ntangaza ku bayimbi ab'enjawulo abagamba nti bali complete artist mbu yavudde ku muwandiisi w'ennyimba ki ekiyinza okuddako embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula mukulu yesse oman rafiki yavuddeyo n'ategeeza nti omwana w'obuwala yasobodde okuba ate yamuwabulidde tutandikire wano yesse yagamba bw'ati soka wulire ye nga bw'ategeeza amawulire ago mani saagala kugakkiriza nti gabeere matuufu ne munsi wabeerawo challenges so kati nkyafeesinga challenge eyo okubeera nti business tetambula bulungi naki Vivian Tendo si kirungi kuba tutaddemu amaanyi entertainment sinzekka kulikuwa energy y'abantu bangi nnyo just industry yaffe eri disorganized teneba bwobeera ng'oloota ekirooto nga record label kiririza mu artist ne artist abane byako tutwala mu maaso label waliwo abayimbi abalala bangi Vivian Tendo naye tetumulunze bubi oba babaawo challenges saagala zidrivinga mu busungu oba lutalo aya basi ye manager w'omukulu Vivian Tendo agambye mu interviews ezagambye zasobodde okwogerako ez'enjawulo waliwo wagambidde wano ensonga eno yesinza okuba ate nga emuyiyeeyo nga manager oba atya n'omuyimbi nga tolina contract gye tubadde tuyina yeeyo okugamba nti nze nkola ne Route Entertainment omwaka guno gwe tugenda yesse oman rafiki akafiiriddemu kano wano nno wojjira ku musajja gwe bayita Jeff Kiwa nti musajja y'omu asinga obusirise naye ng'ebintu byabikola
ebya Shiba Kalunyi badde mbiwulira Jeff Tavanga wadde kwogera mbu ate omuyimbi akoze atya atakoze atya. Omukulu Yesse Oman Rafiki asobodde okuba ate ng'agamba nti mwana muwala nti amulemeredde oba yasobodde okuba ate nga yeewagudde ekitali kituufu. Vivian Tendo waba ayogera ye ategeeza nti waliwo ensonga ez'omunda ezitayinza kuba ate nga zivaayo. Awo nno omukulu Yesse Oman Rafiki waliwo waleetedde ensonga eno, sooka owulire kuno kubeera nga Yesse Oman Rafiki wano atanimbye muwulira bwagambye wano. Tetumanyi kati abasama amaanyi baagatusinga naye si muyimbi mubi okitego saagala nnyo okuyimirira mu kamera. Whatever the case, I am hoping for the best. Nze ng'omuntu nga songwriter oba nga record label mba nfa ku mirimu gya record label. Ye mukulu oyo bw'ategeeza nti abasama bayinza okuba ati nga bamuwagudde wadde ng'emboozi zitambula. Omukulu manager ono abadde asinga ku managinga mwana w'obuwala ono naye waliwo ebisusse ebiyiseewo ku mulimu gwe. Atandise okuba ate ng'alabiikiriza ba boyfriend bamwona omwana omuwala ono Vivian Tendo mwana w'obuwala naye kwegamba nti kankwatemu ebyange ate manager amanaginga kuyimba ate ne bano bakwano bange ye abalabiriza biki boyfriend wange biki agendako ku trip e South Africa agamba nti ate agenda South Africa abasama bansigudde ate nga si kituufu. Mubaddemu n'embeera y'akasente waliwo ennyimba bingi nnyo. Vivian Tendo wetwogera akadde kano YouTube ye yatwaliddwa omukulu Yesse Oman Rafiki. Omwana w'obuwala agenda kutandikira ku ki? Bingi byonna bimusobedde. Facebook account gy'ayinako ng'obuyinza kati akadde kano olw'embeera yabalabuukirira n'asobola okuba ate ng'akyusa login. Akadde kano yaziinako obuvunaanyizibwa naye nga YouTube evaako akasente. Awo nno sooka owulire omukulu Yesse Oman Rafiki wadde tumubuuza ku nsonga zino oba kapulesa kwe kutandika okuba ate ng'ayimba agamba bw'ati. Kale it is kukula gamba nti naye bannaye ngoma zo nzikoze kuba kati sikyatega kyali mawulire gy'oli nti Yesse Oman Rafiki yakoze eno hit love yiyo thank God oba timango oba nolimba bweruti kati ekyo kyafuuka n'omuntu omusajja hit yazikola kakati tulina okudda ku next step ey'ogamba nti n'ekyo ekirala kyasobola okwechallenging ogamba nti kanfulumya music ono sigamba nti oba waliwo amuyimbi antadde pressure oba kino na kino. No. Me, it is a dream come true. Aya basi ye Yesse Oman Rafiki musajja mulungi nnyo mu kuwandiika ne mu kumanaginga. Ndabyeko nti ayina ndowooza atasobola kumanaginga muyimbi. Vivian Tendo waba kunyumiza emboozi ze nga tukyagenda mu maaso mu mboozi ya mwana omuwala Vivian Tendo n'omukulu Yesse Oman Rafiki. Yesse Oman Rafiki asobodde okuba ate nga atalaaza emikutu gyonna, YouTube channel zonna, atalaaza TV radio zonna. Ndowooza abulako kugenda ku bizindalo byakyala afune thimpase okuvaako mba LC1 naye kyonna bwe kiri kijja kugwa. Embeera nga bwetambula yategeeza nti omwana w'obuwala amwagaliza birungi kuba yamuzimbye atayinza mutemerako ttaka. Yatandise dde omutemerako ettaka ate olaba otambula TV zonna radio zonna ng'okopye nga Jeff Kiwa n'osirika n'okola waaka yayogera kuba Jeff Kiwa okuleeta aleeta waaka yeka. Mukulu Brian omukulu wali mutegeezezza akantu ako n'akabala bulungi n'akoppa Jeff Kiwa olw'embeera nti kale waba ayimba naye azze okuyisaawo waaka we. Embeera nga bweringa bwetambula katusobole okuba ate nga tutambuza. Omukulu Yesse era yasobodde okuba ate nga yeebaza Katikkiro eyamusiimye. Yagambye bw'ati Katikkiro yagamba ati olumanyi n'ennyimba ze ezimu nzirabaawo ennyimba z'oyimba nziraba naye tokyafulumya. Lwaki togenda ne bakuwandiikirayoko bano bagundi waliwo gundi ono gwentera okuwulira simanya Rafikani Oman Rafiki lwaki tagenda nakuwandiikira ennyimba? Ntera kukyogerako nga nfukamidde lwa ensonga eyo yansanyusizza omutima. Oyo awaadi yange ssebo y'amaanyi Katikkiro neyanziza nnyo taata, so yansiimye mulimu gwa kuwandiika nnyimba. Omulimu ogwo ngwagadde nnyo era nkukoledde ebbanga ddene nkoze hits nnyingi nga simanyi tizituuka ewaani weziwanga gyatuuse kati ngenda kukola nga n'entuyosiziwa. Ye mukulu oyo bamuyita Yesse Oman Rafiki bw'ategeeza ku nsonga ze nga zisobodde okuba ate nga zitambula. Bw'oba omulabye Yesse Oman Rafiki yasobodde okuba ate nga agamba nti amanaginga omwana w'obuwala n'endowooza mu kumanaginga ayinza okuba yeekwesa embizigo oba oliawo olw'embeera nti ate bwe mpuliddeko nti ate YouTube y'omwana w'obuwala etwaliddwa awo n'empisa za manager omutuufu yali badde akola nga Jeff walese nti Shiba ebintu genda nabyo byonna kasita g'obyekoleredde nga bwali omuwandiisi omulungi yali badde asporting omwana w'obuwala. Ntegeddeko nti waliwo omwana w'obuwala gwe baleese bamuyita Vanessa Perry
ne bwe wulya kuwaakawe ne Vivian Tendo kutegeeza omuwandiisi omulungi n'omuyimbi omulungi balina okukwatagana ne bwe babiganye ng'olaba omuyimbi omulungi alema okukwatagana n'omuwandiisi ne manager omulungi olowooza ensonga eri etya ojja kumpa ku ndowoozayo naye nga yesse oman rafiki alina kudda mu kuwandiika okumanaginga kiyinza okuba kimususeeko olw'embeera nti omwana w'obuwala ono ayaya ye Vivian Tendo oyinza okugamba twogera bino nabiri Vivian Tendo ye agamba atya agambye bw'ati agambye olaba ova ku manager omulungi n'omuwandiisi omulungi olowooza kizibu kiba kiki byonna abadde abyagala naye puresha ebadde eyitiridde omwana w'obuwala. South Africa is not at all related to that stuff. Nagenda ogenda era ng'oledde waliwo issues so tekyako kosi yali alumanyinka kubanga nali siyinza kutambula without permission from my management. Muwandiisi mulungi ate manager mulungi nze nange kennyini okola naye it was my dream. Tewaliyo muntu atayagala kintu kirungi naye omuntu bw'aleka ekintu ekirungi olowooza ki ekiba kibaawo. Awo abawuliriza mu salo ensonga yiyo omwana w'obuwala ategeezezza bw'oleka ekirungi ate atali muganda wo ne Jeff Kiwa yava ku Good Life n'atandika Shiba kalungi Shiba yagenze n'atandika Sama Soja kati omukulu bamuyita Yesse Oman Rafiki alina okutandika omuyimbi omulala. Vivian Tendo temwazaalibwa mwenna embeera nga bw'eri olina kutandika tulabe oba oli manager omutuufu nga Jeff Kiwa n'ate okusirika kye kyalibadde kisinga. Vivian Tendo naye alina kusirika ate Vivian Tendo bw'avaayo n'ayogera manager nga bwe yayogedde ayaya endongo yaffe bwetuuse naye ng'omwana w'obuwala Vivian Tendo bwesobodde okuba ate nga bitambula bibaddemu buzibu by'akasente akasente kabadde tekatuuka bulungi nga bw'omanyi bamanager ensonga y'akasente bye bimu ku ebyo bisobodde okuba ate ng'alina ebiruubirwa bingi nnyo Vivian Tendo naye ng'alaba akasente akakola emikolo afuluma buli kadde n'ate kasente akagenda ku mobile money ye kaba Katonda agamba lwaki sikwatamu ebyange. Awo nno y'ensonga nno naye ng'ensonga ebadde ya ssente mulimu n'ebirala bingi nnyo nga bw'owulidde omukulu Yesse Oman Rafiki ategeezezza nti abasama bayinza okuba omwana obuwala basobodde okuba ate nga bamupasudde n'ate nga manager walibadde ate si nsonga nkulu walibadde gwe omanaginga ndongo yokka mulimu n'ebya contract ate agambye nti ade talina contract ayaya ogenda kunnegatta ku 0756 ombuulire bonna obawulidde. Vivian Tendo ayogedde ekigambo kimu wadde muntu mulungi tewali atagala kubeera wa muntu mulungi naye olaba omuvaako manager akyagenda ku TV radio zonna zigendako abula kugenda ku bizindalo bya LC ategeeza abantu omusango ngusayira manager yalibadde asirika n'abanga Jeff oba oliawo mu mutima mulungi kuba yazimbye Vivian Tendo ate bw'atandika okugenda buli TV buli radio kumutegeeza buzibu biki okiraba otya soko mbulire gwasinga okumanya bino agamba atya ndikirira bali kuweereza kale papa agatomye mukengani wano mwalo akati kintu kyeti babayimbi ne bamanager manager obasira okumanaginga muyimbi nga kwagala nti omufule mukyala wo managinga music ate naawe omuyimbi oba ogenza omala soko omubuuze gaga kumanaginga ku kyaki wabasinga abaagala bafuula nga bakyala baabwe ati gwe bwogaana nga baawukana kati ngamba kikiza okuba kyaviiriddeko Vivian Tendo ate ensonga ogiwulidde nti abasama baamupasudde manager abadde alabiriza nnyo ba boyfriend bamwona w'omuwala Vivian nga n'akasente ennyimba waliwo ennyimba bannange sooka oŋŋambe alo sabula ebale kuweereza baabo kale papa siriyo naye ndi eno mbirizi ese bafande mutaakaki oyo mukulu alingiriza enda omuwala oyo okwekyawa oba abateekamu nti ate simanya abasama ate ndoza agala mufuula mukazi we omwana n'abuuka awulira okwagala eri manager we naye nga talina kyakukola manager yeetereeze okay kale webale kuliriza omukulu bw'ategeeza abawagizi be batugamba ensonga zino. Hello abali ogamba otya naye webale okukozesa kale boss
Freedom Fighter Katogo Steven Team da Export Eugene ali downtown Gaza Chotera. Mbere na ensonga sente. Manager abadde tamuteerako kasente. Akasente kadde tekatuuka. Okay. Webale kuwuliriza ensonga nnene byebisinga okwawula abayimbi, ebisinga okwawula abakyala ne ssente mu bintu bya music. Ne wano ekisinga ndooza ssente. Ate ndooza manager ng'abadde amwagaliza Vivian Tendo okutambula mu maaso. Ne YouTube yali badde abimuwa kuba gabadde maanyi ge wadde nga yawandiika naye ng'ate Vivian yasinga okukola ki eddoboozi eddungi. Abeera nga bwe nakutegeeza wali nti okukuza mwana wa mujjawo, omwana n'akula bulungi nnyo. Kati Vivian Tendo abadde akuza omwana wa mujjawe kuba ennyimba abadde aziwandiika yesse ate ng'omuyimbi ye Vivian. Awo nno omukulu yesse mu mutima omulungi yali badde amuddiza YouTube ne social media zonna. Kuteesa buteesa oba nga Jeff bwakola. Soko ngambalo. Sebo. Hello. Kale. Sebo, talk to me. Hello. Sebo. Aban. Sebo. Ngamba. Oyo mwami abadde abakayogwanyiza oyo muwala. Kati kyalina okukola iza munne akawunti ye. Kale, hello. Agamba atya? Webale kuweereza. Kale boss. Ono omusajja Joseph Buzinga. Nze ng'abamu bali badde bamuddiza byonna social media zonna batumu. Webale kuweereza musajja Joseph Buzinga. Kale. Nekijja kuba kizibu. Agamba atya? Endiikirira. Ono bw'oyimirira ekijumbako. Kakati oyo omuwala yabuuse baaba. Wabataga kasita yabuuse naye amugambe kimu amuddize akawunti ze. YouTube kwe kuba ssente. Amugamba azimuwi. Kale sebo. Webale kuwuliriza. Hello. Agamba atya? Amani webale kuweereza. Kale papa. Nze nsimbe Benard Bulenge bunga Masaka. Oyo boy yabadde ayagala kweddiza munne. Yabimuddiza. Kale. Sebo. Abani. Sabula. Webale okuweereza. Kale. Amanya na jesizide. Yezewo kasini ya bike nga zitewaneetaze mu kalungu. Oyo manager. Abadde ayagala kwegwanyiza. Zalaki amugyeko YouTube. Ayagala waddira yamwetondere. Omwana yaganye. Webale okuweereza. Kale. Webale kubate ng'owuliriza. Awalungi tewaba wamwe. Yesse oman rafiki. Agamba atya naye? Omwana webale kuweereza. Kale. Mu kizingi. Kakati ensonga eyo byavudde yayagadde kumwagala ensonga. Kale. Yesse oman rafiki alina n'ensonga gye yayogeddeko n'agamba nti Vivian twamutandika ali mwana muto okuyimba. Katonda yakozesa ogwo n'okola ogwo. Webale gutuukiriza. Ensi bw'ekyo oluusi oyinza okukola ekintu ng'osuubira mu kisa ng'otaddemu amaanyi weesiza omuntu challenge zibeera mu kimunsi. Ate omuntu buli wagenda ng'akula twatandika muto akyali mu ssomero buli wagenda ng'akula atuuka ng'agamba osanga nange nsobola okitegeera. So obeera oluma n'ogamba naye kati ate ekitole ki naye omusajja omugumu totwalanga sayidi ya kufiirwa otwalanga sayidi y'okufuna. Ye musajja oyo bamuyita Yesse oman rafiki. Okakasa nti kyawa mwana muwala ono Vivian Tendo yamulumye okuba teyamuvuddeko. Buli weekend abadde afulumya omukolo, abadde ayina omukolo akuba emikolo, embaga zonna kwanjula biki byonna. Vivian Tendo byebimu ku byasobodde okuba ate nga bisitressinga manager akadde kano ali mu depression ewenjawulo. Yasaze weight, ayinza okuba yasaze kilo nga 30. Bw'oba omulabyeko n'ebifaananyi ebyedda by'omanyi ku mwana mulenzi ono Yesse oman rafiki naye nga sisuubira nti Vivian anadda.
olw'embeera nti yategedde nti emulimu gw'abadde akola n'ate nga akasente akajja oba oli awo katono oba tekatuuka bulungi mu mbeera eyo, naye kwe kwesalira amagezi agenda afuna akasente kuba abawagizi bamuwagira, emikolo agikuba naye akasente tekatuuka. Kati g'obadde omuwagira asigaleyo eri nga akasente bakamulyako oba sooka ogambe mwabaziga base mateeka jjajja wizo kyamanero so ntudde ku mutalagi bagamba tya naye omutalagi ngo balikiriya nnyo n'okusingawo etwogera ensonga za ndongo wano abanikeze nkwagala nnyo essebo bazabaza yakutumidde muganda wange kiriya boose kakati amani rafiki kyawamanya n'abalongo bakula wamu ne bamaani bawukana aya basi yava ku mwana w'abandi anonyeko ekibanja ewalala abanika olunaku olulungi webale kuwuliriza jjajja wizo bwagambye. Vivian Tendo gwe tuliko. Halo esebo esebo katinze ngamba omuwala amuteesi tabayo agenda anoonya maneja omulala kale ajja kusobola okufuna banamusapootinga kale webale kuwuliriza z'ensonga zeezo bwe basobodde okuba tebazirambika. Obulamu lugendo, waliwo abakutambuza okutuusa wootuuse n'abakuyambako oddumaliriza. Mu mbeera eyo yesoma rafiki yayambako Vivian Tendo okumulaga ensi n'omuwandiikira ennyimba ez'amaanyi. Oba olugendo lwakomaawo alina okuleeta omwana omulala tulabe oba amaanyi agayina nga Jeff Kiwa oba oliawo. Jeff Kiwa yave wa Kamiliyoni n'agenda mba Ready and Wizo ne beekyanga n'agenda wa Shiba. Akadde kano Shiba yekyanze aleese Samasoja katulabe ekiddako. Yesoma rafiki yali kopye Jeff oba oliawo n'asirika n'agamba nti waka kayogere kuba ennyimba aziwandiise muwandiisi mulungi toyinza muteekako muntu mulala naye okumanejinga biyinza okuba byanjawulo nnyo mu nsonga nga bwe zitambula. Lo ogamba otya kale manya wanga twegirwe omwana agenda ayize kiriwalala salongo magato kwalya tumbudde webale kuwuliriza ensonga zeezo ndozo ziwulidde ensonga zisobodde okuba ate nga zitambula ez'omwana muwala bamuyita Vivian Tendo takyakolagana naye yesoma rafiki naye ng'omukwano bakyali ba mukwano ng'eyasobola okuba ate nga amusipootinga naye mu bizinesi nti emikolo akyazeekwatira kati